Uyo 225 uno uyo mumulabye awali nange 225 mwezi gwa 2 ngenda kuzo mwezi 12 oyo yoyo kakati omukuru bwe namaze okufuna ka video kano gibadde bakapositinze bakajjeyo mu bwangu okumanya emmandu abandika bade musasire emmandu abandika nkulu ndaba abakulu bakola ensobi aba meetings abanene waba wapositinga akatambi kano bwakapositinga enswera yange yo ku kisenge engambo omukulu wuuno jango omulabe nga nfuna aka video kano video njikoze jeri kwa account yange mugende mugirabe njikoze video jeri nga nfuna omukulu ono aka video nga nkaita nkapositinga ke kano ka video kembaza nyidde kano nga agamba Kyagulanyi mwamulabye nga yaniriza matete ali mu America ali sente ke kano Kyagulanyi abanange namuzukuke mwana muzukuke ali mu yenageze segera akoze kama kasaka ndo zamula we yaniriza gundi machete segera kayina zinge kama yalina ku video call yali akazukuka segera yo oli meja kuteesa segera kawani oli ali sente segera teri family ye eri waneno bagundi bonna badeno badigida muzukuke lasta tegeza boda boga bavya ibe mumulabye oli meja kuteesa mumulabye kanyola bakino ogedde ono meja kuteesa abanye meja kuteesa oyo gwali naye je babadde mara okufuna information ndaba akatambi kano je kabadde nkajjayo nzira kugula era kironze nasuze Mityana Road okwena suze nende nakabugo abana mukago lwava mu kalulu abana mukaga ku kyalo kimu nakabugo mwenda bulaga abana babatwala bali kitalya ngenda okunonyereza inzira yo omuvugo njeraso girasuze ngenda baterayo video ngenda oluvano ngenda kuziteekayo ne munsabire banyinza okunnona inzira ku kyalo we nali manywe kali kasula ngenda okutuukawo omukazi landlord we yampadde story ntono omuvubuka wa maje agawedde mize nto omuvubuka story mbuzi yaleetawo n'agamba abantu mbu yali mu komera yali ali mu training ya SFC ntono guy akasera kali we yabulira wano binefananye byenkulaze bino byampereza by then bino yono wanali wano ono gwamulaba ono wano omukadde yangambye mwana wange oyo muvubuka mujasa wedde mize yangambye ne munda agirino oyo muvubuka ne munda akola ki ajina baganda bange munsabire mbagambye atambulira ku boda kati okumanya omuvubuka ono muzibu nyera mbega wedde mize mu video eno jemba playing desoka jabada ali kupichi auju chikacha auju erike kifananyi kya muhozi wano mu maaso choka mu normal life ye nafunye ebifananyi bino eno ye pichiye normal life atambulya ku pichi eno mugirabye mukalaba mulabo kefula smart mukalaba musoke mukalabe mmwe laba labo kefula smart kade ko bugalu bindi kako kefula smart pichi yako yeyo kako naka kutebi fananyi ngate kamanyi yenze 11 yugi yenzani 11 yugi bwenkwesimba bwe banekeko abantu bebuloba abantu bebulaga ku mwenda abantu bebulenga nankuwadde sumbwe n'abantu bennakabugo mpaka bujuuko akavubuka kano kako bakayita Nsereko Hasani kako nategeddeko nti boda yako kefulaka akavuga boda ku stage kuchike wa Kiseka abamanyi Mityana Road ekikuba kita ekike wa Kiseka ekigenda Mityana ekigwamu ebukasa
mbo muvubuka ono wavugira boda boda we yefula avuga boda boda uyo bana mucha ino bujulizi bwe mwagala obulala mucha ino bujulizi bwe nabwe mutinga 2025 mwezi gwa 2 ngenda kuzo mwezi 12 oyo yoyo kakati omukuru bwe namaze okufuna ka video kanu jibade baka positinze bakajjeyo mu bwangu okumanya emando abandika bade musasire emando abandika nkuru ndaba abakuru bakola ensobi aba meetings abanene waba wa positinga akatambi kano bwaka positinga ensora yange yo ku kisenge engambo omukuru wuno jango omulabe ngafuna aka video kano video njikoze jeri kwa account yange mugende mugirabe njikoze video jeri ngafuna omukuru ono aka video ngankaita nkapostinga ke kano ka video kembaza nyidde kano ngagamba Kyagulanyi mwamulabye nga yaniriza matete ali mu America ali sente ke kano Kyagulanyi abanange namuzukuke mwana muzukuke ali mu yenageze segera akoze kama kasaka ndoza omulawe we yaniriza gundi machete segera kayena zinge kama yali na video call yali akazukuka segera yo oli meja kuteesa segera kawani oli aja sente segera teri family ye eri waneno bagundi bonna bajeno badigida musukuke lasta tegeza boda mukabafya ipe mumulabye oli meja kuteesa mumulabye kanula bakino de ogede ono meja kuteesa abaye meja kuteesa oyo gwali naye je babadde mara okufuna information ndaba katambi kano je kabadde nkajjayo nzira kugula era kironze nasuze Mityana Road okwena suze nende nakabugo abana mukago lwava mu kalulu abana mukaga ku kyalo kimu nakabugo mwenda bulaga abana babatwala bali kitalya ngenda okunonyereza inzira yo omuvugo njeraso girasuze ngenda baterayo video ngenda oluvano ngenda kuziteekayo ne munsabire banyinza okunnona inzira ku kyalo we nali manyiwe kali kasula ngenda okutuukawo omukazi landlord we yampadde story ntono omuvubuka wa maje agawedde mize nto omuvubuka story mbuzi yaleetawo n'agamba abantu mbu yali mu komera yali ali mu training ya SFC ntono guy akasera kali we yabulira wano binefananye byenkulaze bino byampereza by then bino yono wanali wano ono gwamulaba ono wano omukadde yangambye mwana wange oyo muvubuka mujasa wedde mize yangambye ne munda agirino oyo muvubuka ne munda akola ki ajina bagana bange munsabire mbagambye atambulira ku boda boda kada kumanya muvubuka ono muzibu nyera mbega wedde mize